Ekyamazima ekinnakanaka ekinaabuuka tekirwawo kummula ate nga mu butuufu mukonzi eneefuuka entenga nayo terwawo kusuukirira mu masanso oba amakabyo ag'omuggumiza. Kale nno bwe ntyo ekyanikataba bwe kikubirirwa enkuba eweeru nga nnyini kyo tannajja engenzigenzi emala kulengera nga mu butuufu enjoga muyiggo emaliriza okutotobaza ebyokulukande n'eryoka esulika oba neyeewunika bwetyo. Kituufu kuba tulina enjogera egamba nti nawe olwobutafiira ku bbala limu kitegeeza nti akyukakyuka mulembe gwe gukyuka naye tusobolera ddala okutambula n'ebiriwo naye nga n'ebyedda tutambula nabyo bye tulabye ebirungi. Tutandikire kuki nga omuganda bw'aba anaakola amaka kyalina otutandikira olowooza tutandikire kuki kyolaba nga mu maka g'omuganda tekirina kubulamu? Tutandikire ndoza ku mukyala amaka gabaamu ekikaayi simba wakati ekikaayi kyeki ekikaayi kino kakuba tulina bibiri tulina akakaayi n'ekikaayi. Ekikaayi kyekinaabirwamu engalo nga bulaba akataase olwaleero ke bakozesa akati nga tukivuddeko mwabangamu olusuubo olumanyi mpulira bibyo. Waliwo olugero olugamba nti abakulu balya bulungi yagwa n'olusuubo. Omwaka tegwabanga guno aziniya myaka 10 webale nnyo omwaka ekiseera mwe bakungulira kyova olaba waliwo n'olugero olugamba nti makoomi ga mwaka n'omunafu ayokerera ti omwaka guno ogw'amakungula bo bayogeranga bwe batyo. Tebagiwa mannya nti season esooka abaganda bo tebaziwa mannya nti baziwa era balina kuba balina omwaka gwali guno gwe tuyita omwaka gw'ekizungu bo balina emyaka ebiri omukazi n'omusajja. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'amaato ag'okumazzi ne gano agawaka ate abamu ge batayawula. Atuli gano ge basoggolerangamu omubisi omwenge ge basoggoleramu ebintu bwe bityo. Webale nnyo kati ago we gaawukanira nti go gano tugayita emmanvu ate n'ekirala lino eryato erisogolerwamu ly'obagambye lyo likolwa mu muti ogwo. Export TV to the world. Abaganda baffe mwenna abalungi abeekumidde ku Expo mukola kya ttendo tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalege. Wano ogenda okumanya olulimi Oluganda omanye bajjajjaffe nazzikuno ebintu babitambuzanga batya. Kyolina okukola olina kusubscribinga ate okomentinga edduka mbiro munna atannagira omubagulizeeko. Saayisenzeka amanya mpitibwa omwana Soda nayise ne mukadde wange nendooza amanya kageyogerere. Ate era okimanyi nti buyisibwa omunsega yebika. Webale nnyo webayire ddala mutaayi omwana Soda. Olumu ngenda nenjagala okuyita omwana Wota naye nga ate toli mwana Wota oli mwana Soda. Olobanga promoting oli ajja kusasula ne ku ssente z'okumukubira akalango bw'atali. Owange kale basebo ne bannyabo tubasanyukidde nnyo era tubaaniriza ekyamazima ekinnakanaka ekinaabuuka tekirwawo kummula ate nga mu butuufu mukonzi eneefuuka entenga nayo terwawo kusuukirira mu masanso oba amakabyo ag'omuggumiza. Kale nno bwe ntyo ekyanikataba bwe kikubirirwa enkuba eweeru nga nnyini kyo tannajja engenzigenzi emala kulengera nga mu butuufu enjoga muyiggo emaliriza okutotobaza ebyokulukande n'eryoka esulika oba neyeewunika bwetyo era neyeewunika mu kiteete. Kaakati nno endyawuule bwebanga eneekutula ku ntayinduka etandikirawo nayo okunyeenya wamma ekikuzzi oba akakuzzi. Kale nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nga bulijjo nfaananyeko mutembe etaddemezi bagamba ow'etaluma kazi yerabira okuboja naye nze ntuuseewo wano ku Export TV yammwe nga bulijjo kubanga awabeera entwaggu era ejjolongo weri kuba embuga yaalyo ne liryoka limiringusa entwaggu obugobo era nange nyanyiza nga tugende ffenna bwayanyiza mu lukooto oba mu lwentemera era sijja kubandaala kuba kabandaazi taganya nzige kusula ate era sijja kulwayo ng'omuweesa ayota omuliro nja kubalamusaako nti mutya nno yonna gye muwangaalira n'okubabuuzaako abalwadde mbasaasirako bannange nga mulabye abatotobadde enkompe nammwe mbasaasiddeko nga bannaffe abo abeesitaalidde ku misala nnyanja mbasaasiddeko naye ate nensanyuka wamu nammwe abaafunye ebirungi ebitootoganye okkira ettogero ly'obulomu muyogeyoge bannange tusanyuka wamu nammwe. Nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoola omunyogwavu atalina mazitali andisava kubani mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya okwetoloola Sseŋŋendo Nabulamu. Mbategeeza nti mukkalire
nga batutu bwakkalira era n'aterera mu kibiba. Mukulu kiwowoolo ndowooza abajjajjaffe babeera kusomoka ne batuuka mu kyasa kyaffe kino tebandiridde kuba eddakiika ezo bazimuwa kubuuzaako n'atwala eddakiika nga 2 ng'abuuza bubuuza omugabi w'emmere aba yagenze dda ku mulala oba agenda tunamukola kino entondoze agende. baganda baffe twakoze ne bakadde baffe aba Infotrust Property Consultants gwabwe gwa mataka kyo kye bayinza okukolera kyekyo olina ettaka lyoyagala libaguza oba oyagala kugula ku bodduka mbiro balina ettaka mu kibanja mpola otekayo akasente mpola ne bana ne balikuwa ng'ozimazeeyo n'eri nti nze ndeese eddene lyange kubye mukampe tebakoma okwo bagaba amagezi agakwatagana ku ttaka oyagala kugula tomanyi bagula batya ekyapa kyeki simanyi poloti byebiki simanyi 2 ku 10 byebiki genda bakunnyonnyole ate tebakomaawo ettaka liriko emigozi limbi bigozobano gendayo bakuwe balooya bakuyambe bannaffe abakola ebweru balina enkola osevinga nabo akasente kasakawezaayo mwaka mulamba abeddu bakutera amagoberinga banka ate abayifo twasinga bazenyo sikutta kulonda era kulonda ate kulonda kyapa mugakirina mu mannyago kikyasoboka ku mulembe guno omutebi obeera olonze munna konna kulonda. baganda baffe abateredde entende katutandike olunaku lwaleero omukulu yatugambye agenda kujja atujjukize tukube flashback atujjukize ebyalinga mu maka g'omuganda nga byo mu maka g'abajjajjaffe kyatteeka birina obbaamu. Tata tutandikidde olwa era bwe gabanga maka maganda abatulaba nga tegali mu bino basooke bo benyini bekeberekeberemu babetunulemu naye nga tunabisoosotwa omulembe guno era bikyakuulita naffe era bibaamu nja kugamba nti tewali buzibu mu kutambula naffe mu mulembe guno naye ab'ensangi zino ate bo bateekawo kiri nti guno mulembe gwa .com kyebesibako ate no bateekawo kano nti munyumunguzeemu nko ng'omulembe gwayo munyumunguzeemu kwegamba nti bino biba byadda leka nkubuuzeeyo ekibuuzo omwana soda mpulira amasiga mufumba kwameka ennaku zino tulina ennaku zino tulina stopalapalanye atate mukago nti bwotukida wano nti omukazi nga taliiwo oba saagala okuusekuse nga nakwokya nti siiga wevu singa oba wakufumba ku masiga gwe kyogamba okuze kutuuka ntofumbanga ku masiga edda era nange ate ogambe edda tugambe mu oli mukulu nnyo okubazadde jojuzi wano edda mu kyalo nga amasiga nga mufumba kwameka oba kuŋŋambaana mbadde bano abagamba nti omulembe ogwayo munyumunguzeemu biri byadda mbadde nja kubasonyiwa naye siri basonyiwa naye akakyo kano tukozesa sigiri stoovu kuuka ebintu ebiringa ebyo tetukyali kugali agamu etegeno neno no kitegeeza ogwaffe guli advanced mu lulimi olufuutifuuti kakati kiri bwe kiti wabeerawo embeera kituufu kuba tulina njogera egamba nti nawe oluvutafiira ku bbala limu kitegeeza nti akyukakyuka mulembe gwe gukyuka naye tusobolera ddala okutambula n'ebiriwo naye nga n'ebyedda tutambula nabyo byetulabye ebirungi bw'obanga wakulira ku mazzi nga ga nayikondo nga mazzi ga nkoma twalaba enzizi ez'enkoma kati ne baleetawo taapu ennaku zino oba nayikondo kitegeeza bw'onoogera mu kyalo egiye gatali aga taapu olwo gali tooganywe oba ngenda n'aganga aga mineral water mu kacupa kunaaba kunaaba era onanaaba mineral water agamu ganywerwa munente kubanga ag'omu kyalo go ge gali kyekiriwo kakati nze wenzirayo ku nsonga eri amasiga tufumba ku 3 bwe tuba bafumba tetusobola kuteekawo 4 tetusobola kuteekawo 5 era gasigala 3 eri abatagamanyi masiga kubaffe waliwo ne baŋŋamba waliwo yaŋŋamba soda oba yagamba aboyo nti omutwe gwe guliko amasiga 3 kakati nesaawulo bagafumba gag'oku mutwe kakati ago amasiga gaba gakukunadde bukukunazi gaba gakukunadde bukukunazi ku mutwe ti omutwe gwe gwa amasiga naye amasiga kigambo kigazi kuba ng'oggyeko ago agateekebwawo okuteekebwako entamu okufumba waliwo n'amasiga ag'abalimi ekiseera mwe basimbira ebirime ebyanjalo amasiga nti tuli mu kiseera kya masiga weebale nnyo nga oli bwagamba nti tuli mu kiseera kya makungula ate oli bwagamba nti lino siga ddamuzi weebale nnyo era otyo awo na tuli mu bugagga bwa lulimi ndi kati tunyinza okwogera masiga nga ntegeeza gano ag'ebyobufuzi
esiga eddamuzi, esiga eritukulembera, esiga ery'amateeka oba esiga eriteeseza ensi kwega mu bufu obwo nabo tuyinza okugayita amasiga. Tuddeyo ku mulama tumekulandaga. Tutandikire kuki nga omuganda bw'aba anaakola amaka kyalina otutandikira. Olowooza tutandikire kuki kyolaba nga mu maka g'omuganda tekirina kubulamu? Tutandikire ndooza ku mukyala. Oyagalanya abakyala ekikola amaka nagenda wala ekikola amaka abeera mwami ate omukyala omwami bwafuuka omwami olwo n'alyoka afuna omukyala ne bafuna omwana bwe muto bwe mwajolonga bajjajjaffe abakyala nga temubaganya nakwerira ku nkoko ekyo kyo bwe kiri egyo ebizizo ne mu bayibuli baagisaamu. Kyovola bayibuli nze abantu mbagamba nti bayibuli buwangwa bw'abali siringa akuba bayibuli ndi njirumba olombadde ndabo bukafiiri zo tulukuka kati amaka gabaamu ekikaayi simba wakati ekikaayi kyeki ekikaayi kino kakuba tulina bibiri tulina akakaayi n'ekikaayi. Ekikaayi kyekinaabirwamu engalo nga bulaba akataase olwaleero ke bakozesa leero bakozesa kataasa edda nazi kuno nga kiyitibwa kikaayi kati kyo kiba kyakula kitya kyalinga kya bbumba mwana wato tekyabanga kya bbumba kyasalibwanga busalibwa mu kireku bafunanga ekireku ekigazi obulungi kyetuyita ekiya. Endeku eyakulanga nnene kyenkana yagala kwenkana kita mulimu nga bolaba nti oyinza okulima ensujju omanyi abantu baffe bino ebintu kituufu exportive eryokanga nejja kubanga egenda kubamanyisa bingi obadde okimanyi nti nno abantu tebamanyina kumanya nti ekiryo ekita endeku nayo birina ekiryo kwe biva ku kiryo nakyo bakiyita kiryo yesebo singa ekyensujju n'akatanga kukava nakyo bakiyita kiryo era nakyo kiryo kyakatanga ekiryo kyekita ekiryo kyendeku ekiryo kyensujju n'olwekyo olumera olwo olulanda olwo kiryo kiryo okuva akatangalaala akatanga tukajjemu tuteekemu ekita tuteekemu endeku tuteekemu ne ekita endeku ne kyenjogedeka kirala ekita endeku n'ensujju ebyo byebibeera ku biryo. Waliwo omwana yaŋŋamba nti waliwo olugero bajjajjaffe batera okukozesa nti kabuze kata kibeewo naye nangamba nalaba nga akata kanene ku ndeku naga akabuze kaleku ab'emirembe gino gye tulimu ndowooza olaba abantu b'ensangi zino bawejeekawo ekintu nga ye bwe kimwanguyire ojjukira twayogera ku kigambo kabejja era ne gye buli eno abantu akatambyako bakatambuza nnyo ze omanyi obutambi bwe tukola wano babutambuza kati nalindi eyo ku Facebook nga ndaba bakatambuza bagamba kabejja bulijjo omanyi kintu kirala bawejeekawo ekintu bonga we bakola ki bwe kimujjidde kati bambu kabuze kaleku mbwa nti akataka ekita kitaka kinene ku kaleku kabuze kaleku tuzeeyo ku kiri ekintu kyo kyogedde ekikaayi kati ekikaayi bafuna ekireku ekinene nga kyakula nga kinene ne bakisalako omumwa ne kiba nga kyagagavu bulungi kibanaabiramu engalo era ne mubaamu ate akakaayi kubanga kiri nkugambye kikaayi akakaayi ke kakira kakola ki akakaayi kano kabeera kaleku katono ke basala ne bakawoolako bulungi ne bakalongosa ne bakayonja yejjiiko y'omuganda ey'ennono bino ebyuma birwaza kansa bimusenyesa enva ennaku zino nazi kunonga enva basenyesa akakaayi ke kasene enva mu maka g'omuganda kati kabulamu katya mu maka g'omuganda mpulira tekalina kubulamu okitegedde njogere ku ssabo mateeka banaye kizibu okusanga amaka g'omusajja omuganda nga temuli ssabo anti sinzizo sabiro gano amakanisa ge mulimu olwaleero mizikiti biki gonna masabo mulimi oluganda enjawulo eriwo nti go gatugatta naye essabo liba lya muntu omwana soda alina essabo ewuwe ati menye woze sirina ssabo
Gundi kirabika bubi nnyo. Gereza artist ku mukibi. Mukulu mukibi. Alina essabe we. El Shaddai mwagala nnyo muganda waffe oyo Mukulu Lumisa Robert nkutumidde nnyo nnyo South Africa. Mwegudde ddane mu buufu. Ne waabwe nakyala mu maka wennyini bamuzaala. Nengenyi bankubako obugenyi n'okuba ennoga. N'okuba ennoga akalanga. Ngambita kulinga mufu ya unyanze. Otantwala. Obeera omwana soda akwasika. El Shaddai ogenda okumunoonya nti ndi wa kamiliyoni katuli mu kivvulu. Ogenda okumunoonya kakati ndi eno wa Kasanda. Omazeno nozijukiza baganda baffe aba El Shaddai gwayogeddeko tukoze naye banga ddene kituufu nnyo musajja mulungi nnyo yesigwa nnyo atambuziza ssente z'abannayuganda n'abatali bannayuganda kube South Africa akola bino wammanga oli South Africa oyagala sasula biru z'amazzi El Shaddai akikolerako biru zimayi DSTV school fees simanjaga transferringa ssente zange nzijeno akikukolerako ezo services zonna zofalinga mu South Africa zonna zikolera kati gweyaga kujja sente gy'oli ozitwale gy'oyagala El Shaddai mu inboxing kati akole transaction mulungi nnyo ate ekirungi n'olukomo lubaawo essabo lyalina okubangamu anti abaganda baamanya Katonda munnanga ab'ensangi zino abamu balowooza nti Katonda ono omuzungu bwe yajja Yesu gwe tutamanyiiko na buvo bwe na buddo simanya Nabi Muhammad bwe yajja asiri Antichrist nziragamba ndi makati wano naye nga nze manyi Katonda nze manyi Katonda n'abaganda bamumanya ati amasinzizo gabangawo ge masabo kati kiriwo ekiti abamu tebawula kiggwa na ssabo ekiggwa gabanga masabo amangi katugeze amasabo agali awamu nga gali awo kifuko ago telyabanga lya muntu sekinnoomu gaba gakika lyayinzanga kuba lyakika nga ekyo kiggwa nga baga nti ekiggwa ky'ab'empindi ku kyalo gundi nga omanya ono tewaliwo ssabo limu gasukka mulimu kakati abasoga bagiyita nkuni bo bagiyita nkuni ey'ekika kyaife neeyo nange nkuvuze omeze toluma amasabo lubaale ekyo kyabangawo mu maka g'omuganda kakati nga tukivuddeko mwabangamu olusuubo olumanyi mpulira bibyo waliwo olugero olugamba nti abakulu balya bulungi yagwa n'olusuubo amaka g'omuganda gatekwanga okubaamu olusuubo luno lwe luwuzi oba olugwa luno lwe basiba mu kiyungu luleebeete bwe luti balusibako ebintu nyama emikalongo egyo ne gireebeetera okwo ne gibeerako baagala kuwotosa kutaaba ne basibako n'alengejja era lwabe butiko kukalirira kutereka butiko oba makungula nga g'emisooli ng'egyo nga era lwabeeranga waawo nga lulengeja bwe luti lwe lusuubo omugaso gwalwo kutereka bintu ebyo omanye ekigendererwa kyakyo ekikubisinga obukulu ebiwuka munnange ekintu ekirengeja bwe kiti ebintu ng'ebiyenje tebyagendanga kuba balusibanga nga luli kumpi n'ekyoto ebbugumu eryo kale tekyabanga kyangu kintu kumala gava eri ate kigweko ate ekyaji mbadde era nzijaawo wenyini osomye otya mu lisiti yange ey'ebintu byeneteeseteesa okwogera ate onnada mukamwa okulaba mukamwa kirala okulaba mukamwa kyekino nga Museveni n'agamba temufuluma lwaki ogeza ku muntu oyo ye munene gwemutera okwevvoola Ssaabasajja n'agamba nti essaza Busiro tugereze ku Buvuma kumanya gundi lwaki oyagala Kyaggwe tugereze Kayunga Bugerere oliwe Bugere kale asiriwe Bugere ndiwe Kyaggwe ndiwe kale essaza Bugerere terigenda kusamba masaza omwaka oguddako kakati abe Bugerere ne beeyiwa mu kkubo ne batandika okwogera Bugerereteko kusamba awo baba balabye Ssaabasajja baffe n'agamba nti kochi yange Kokino n'agamba nti yaffe omuntu ow'ekitiibwa ennyo ow'amaanyi agasukiridde akusinga n'ayogera ekintu nga kiteekeddwa kuba naye nga gw'olinga ate akimenyawo oba omulabi mukamwa kubanga ye aba akyogedde ate gweokyogera ng'okiwakanya simbula ekyaji saagadde kugeza ku muntu oli njagadde ono kubanga mumanyi gwentegeera iwe nnono nze ndi wa nnono bintu ng'ebyo tobinzizangamu naawe tontuuza mu ddagala kale katugende ku kyaji ekyaji
kano kabeera kayumba kati awulira obusungu kubanga simwogeddeeko era saagala wamma ekyaji kabeera kayumba akazimbibwawo kakati ekyaji kano bakazimba nga bakasiigise ku miti 3 empaji ezo basimba eri neeno kakati akayumba ako balukakaluke basooka ne bakalukira wansi nga bonaoluka ekisero bafuna obuti nga ejerengesa likola emirimu mingi nnyo naye ejerengesa kambuzi olimanyi anze sinza butamanya jerengesa nga embuzi zaagala nnyo ejerengesa nkwagadde nze sinza butamanya jerengesa abe atalimanyi era abe wange lwaki abe wange era bwe yawulira ng'oli agamba neddiranga yakabira ojerengesa yali alowooza bagusolo bakasolo gyako era nsanze omukyala nga yenakanwajinga wangabi ne mubuuza ejerengesa olimanyi bade mayita limanyi naye alyogedde bulungi nnyo n'oli ntuma ndireeta kati balikolesa n'olugali olugali nanti obuti obwo bwangu bwakuwetaaweta kati bwe tuluka ekyaji kyaffe bulungi tukiwanika ku nkondo ziri ze basatu sizinza kukola nnya kiriko ennono kakati kiringanga bwogamba nti ennyumba eyinza okuba nga ezedda zabanga zabisuuwa naye wayinzanga okukyusa ngo eyekisuuwa ebeera neekulungirivu bweti nga bolaba ennyumba abasoga ke bayita akabooto bo bakaita kabooto kati awo omezze toluma awo wonna sitegeerawo naye munnange ennyumba eyekisuuwa bweto kati kiringa kuga nti oli ennyumba azimbye ya bisenge 10 ono 5 5 so n'ekyaji naye ng'ekyaji ekirungi bakiteekanga ku nkondo 3 nga bateeka eri neeno kubanga teyabeeranga nnyumba nnene naye kabanga kayumba akazimbe mu bukugu bwabwe mu magezi gaabwe ag'ekikugu omuterekebwa amakungula ebikunguddwa byonna tusobola okubiyita amakungula amakungula g'omwaka mu butuufu bakozesanga nnyo ekigambo mwaka omanye ekigambo mwaka embeera gye tukimanyiddemu olwaleero eseeseetuse omwaka tegwabanga guno aziniya myaka 10 webale nnyo omwaka ekiseera mwe bakungulira kyova olaba waliwo n'olugero olugamba nti makoomi ga mwaka n'omunafu ayokerera ti omwaka guno ogw'amakungula bo bayogeranga bwe batyo tebagiwa mannya nti sizoni esooka abaganda bo tebaziwa mannya baziwa era balina kuba balina omwaka gwali guno gwe tuyita omwaka gw'ekizungu bo balina emyaka ebiri omukazi n'omusajja balina omwaka omukazi n'omusajja kati bali ne babeera na omusambya n'omutwe igwo boye baguyita omwaka balina sizoni enzambya n'entwe igwo kakati kiri bwe kiti olaba nti olulimi olwo bakyusaamu bukyusa mu lwaffe okujjako kino ekyesambe tetukirina ffe tulina dumbi ne toggo naye bwogambye entwe igwo naye ndabanga kyeriraanye nnyo bo bagiyita omutwe igwo ate era abaganda mu kubeera n'omuliraano omulungi n'okulaga nti bakolagana ne bannaabwe babaliraanye ebigambo by'ebusoga bimu baabiteekanga mu ngero zaabwe obadde okimanyi kati waliwo olugero lugamba nti atali nnyini mbooli asima aligguula embooli si kyaffe kya luganda kya lusoga era embooli kitegeeza ki lumonde webale nnyo kati ekikata omuntu okuligguula kyetuyita okuligguula kwe kujja n'ojja n'osima busimi n'osanyawo kikata n'okyonoonayonoona nga toli mwene webale nnyo kuba gwe si gwe nannyini musiri naye oli asooka n'akandula bulungi amalagala n'alyoka asoggula bulungi ng'attaanya naye atali nnyini musiri tomuwira agenda anoonya lumonde kwe kuligguula ekyaji tukimaze n'omugaso gwakyo nagwo tugumaliriza bulungi bagutegedde kutereka makungula ga mwaka kasooli n'emmere mutere omumanyi bulungi mwogoyo mukalu omukazi nga bamuterekamu binyeebwa nga baterekamu bijanjalo baterekamu byonna nga batereka omwo mukyaji gwe mugaso gwakyo kyova tekyabulanga mu maka gaki ga Muganda bajjajjaffe abaakongojjanga omulangira Namaalwa omumbejja Namaalwa n'omulangira Segamu yennyini baalinanga eryato kyatteeka nti eryato wabeerangawo eryato eddene ennyo erikola ogw'obusogozi nga lyo liba ku kyalo lyayinzanga okubeera ew'omutongole kati si buli mu maka nti olina okubeera n'eryato eddene liriko emirimu mingi eryato eryo lirina n'emizizo gyalyo kati mukulu mukiibi ng'abeera n'akaato ke nga ye katono kalinnya tegabanga maato ganene kubanga bw'aba ayiisa ng'ayiisa gugwe
mukulu mu kibi tekimwetagisa kukola ate musiisirwa gwali ato ng'agenda kusogolera bannabukalu abo bannajjuma bannamakula basemakula awo tegedde kati alina kuba nakaato ke katonotono era tukayita emmanvu agamata omanyi waliwo enjawulo wakati w'amaato ag'okumazzi ne gano agawaka ate abamu ge batayawula atuli gano ge basogolerangamu omubisi omwenge ge basogoleramu ebintu bwebito webale nnyo kati ago we gaawukanira nti go gano tugayita emmanvu ate n'ekirala lino eryato erisogolerwamu ly'obagambye lyo likolwa mu muti ogwo oba waliwo kyegendereza ate neryokumazzi liri lyobagatta embaawo ez'enjawulo naye no babajja kiti bakubamu ekituli basima gusima bakuyita kusima oba okukekeya sekufumitamu kituli kukekeya eryato balikekeya oba nebali kakigambo kya lusogo okusalasala mutere bakuyita bata okukeka kadadefe tulina okukekeya nga kwe kusima si lyato lyokka n'ekinu nakyo tukikekeya anti kiva mu kikola okukekeya kitegeeza ekintu okusensera ekivuvumiro okimanyi bulungi byayononanga ennyo ennyumba z'abajjajja bwe kiyingira mu lubaawo oba mu muti kigusimamu kikekeya nekonkona muti tumutwalirawo mutulubeere ate kati oyo yayawukanyemukko kubanga engeri ye si yakukekeya okukekeya kuno kuba kuyingira mpolampola nekonkona muti yagenda kyokola kyo kikekeya kati munange eryato lino lyo eryemmanvu bwe lityo balikekeya ne baliteekamu olusalosalo olwo olusobola okuluyamba okusogoleramu naye nga mu maka g'omuganda lyabangamu naye nga tekyabanga kyateekamiro lye baalina eringi teryabanga ttamiro era bangamba bajjajjaffe eryo n'engero ze baatondawo nga zibayambako okudifendinga kye baali toyera kiro egyo mizizo bangamba omaye bangamba omuzizo gwe baguteekawo bw'omukulu ayinza okunywa ennyo n'agwa n'ayiwa obunusu mu lujja gwe ate n'oyera n'okolaki n'obutwala kati ng'akukugira okwera ekiro ojja kwera empiya yasudde ekituufu kiri nti baali bawadde ekyo kyakulabirako kirungi nnyo era omanyi buli muzizo guliko amagezi ameekusifu agagulimu bwe bakugamba nti toyera kiro kituufu balinga bagenderera kukuuma bintu nti omuntu ayinza ebintu ebyomugaso byonna sina ssente zokka oba mpisonga eyo oyinza okwera ekiro negendera mu bisaaniiko so n'ensimbi bwe balinnya okutuwa ekyokulabirako ekyensimbi ziyinza okugendera mu bisaaniiko so ekyo ogwo omuzizo gwalinga mulungi nnyo bwe bakugamba nti enjuba bw'eba egudde toyera kubanga bwegwa anti kati anuzikize beddiridde okujja kati mmwe ne mugufuula omuzizo ne tulowooza nti bakirimu ne ati w'emizimu gyamu ate omuzizo teguliimu na muzimu gwonna teguliimu kizibu kyonna mulungi kubanga omuzizo tteeka kyetuyita omuzizo lyetteeka gemu ku mateeka g'Abaganda waliwo omukyala gwe nalabye tatunda mpiso kiro ku dduuka lye era kasazwera 12 agamba ziweddewo kati oyo muganda nnyo muganda oli amanye emizizo ziweddewo kubanga tosobola kugitungisa kiro ekigendererwa nti oyinza okwefumita yantegeerera ennaku zino light zino yakutegeerera obulamu bwammwe tubwagala ekyefaananiriza eryato tulina ekinu era tekyabulanga mu maka ga Muganda okujjako bwabangawo oli musenze kubanga kizira okusenguka n'ekinu togenda na kinu bw'oba osenguka togenda na kinu n'omusekuzo togenda nagwo ate lwaki nga nagula ekinu kyange kinkolera bulungi nanti omuzizo teeka ogwegombye ogutwala osenguke nagwo kye bagenderera mu kino okwana emikwano gy'ogenze oyanguyirwe osabe ng'ekinu ogenda okweyazikayo ebintu ng'ebyo lwaki seyazika omuliro ate nno munanga omuliro ogweyazika tekirina buzibu naye waliwo ebintu ebigundiivu ennyo nga mu buli ngeri obyetaaga kuba basekulanga bingi ddagala nalyo balisekulanga kolusi mu binu enva so tekirina buzibu naye nga n'omusekuzo n'ekinu kizira okusenguka nabyo era akakodyo keeko batugamba nga bw'otula ku kino ogenda mmera egundi amatwe eno kumbe bakuma buyonjo kati abo bakuma buyonjo otyo otula ku siga ogenda mmera empanama nedda ekyo kirala butunkuma bwe babagananga bukatunkuma
abaana abalenzi tebabuuka buntu buno bukongoliro tubita bukongoliro bukongoddwa ku katunkuma lwaki andi bwabuuka okyogedde naye nga kyekyo kituufu alwala obulwadde obwo naye nga kyekyo kituufu ekintu ekyo kyo kya bulamu kyakukuuma bulamu bwe balina kye bayita olubengo nalwo lwabangawo naye tekyabanga kyatteeka kubeera nalwo naye nga ku kyalo ekiramba terwabulangako kubanga olubengo luyambako okusa omuwemba nga luli wamu nejjinja eddala ettono olubengo lyejjinja ddene bannaffe abatulaba era batugoberera batuwuliriza olubengo lwetwogerako liba jjinja ddene lyakulanga nga lyagagavu bulungi nga gazi kati libaako nerina lyettono lyetuyita enso lyayisaako bwati ku kintu kyebava baliyita enso kiva mu kikolwa okusa kufuna kubanga lyerisa mbadde sikufunye kudda mu mulembe ogwaffe omutebi naye nga njagala okubuuza omunyumungufu nze sigulimu omwaba gulimu era singa mbadde ngulimu singa nyambadde nga tuli mu mulembe omwagulanyi si bwe kiri omwagulanyi gwe gutya omulembe omutebi ogwakyagulanyi ogwakyagulanyi sinza gwakanya ogwo sisobola ate ogwo omutebi nze nebyange kakati weguba mwagulanyi oba ogenze mu ludda luli eyo sigendayo nnyo naye wogamba omwagulanyi simanyi na kumanya kintu kijja nekindipa kinnya ku mutwe ekiŋŋamba ayogedde kituufu naye ate bwe ŋŋamba saidi zerwaki tu omusajja yazza obwakabaka mu mwaka gwa 1900 kabulengana okuzza obwakabaka buli mu mitima gyaffe obwakabaka tewulina kugamba ndi nokuzza nze emyaka egyo jjajjange yaŋŋamba mwatukako ekiseera nga tewali kabaka nga mulina Ssaabataka ng'obwakabaka Amini yabigaana Museveni bwe yajja n'akwata entebe n'agamba kati mudde system mulina okumwebazaako akantu akatini at least nkabulengana okuzza obwakabaka buli mu mitima gyaffe kyogamba era bwalingawo obudde obwo nga Amini abuweze era bwaliwo kabeera obote yennyini yagenda okuwangangusa kasooke nakwanduko heni 1953 agenda okuwangangusa Ssaabasajja Muteesa owookubiri Abaganda basigala obwakabaka buli mu mitima gyabwe kyofola bakuze ebirevu tebabisalakawo bakyayi babatuma bakyayirambuga baali beekalaka kabaka waabwe kabaka yagenda okudda mu 17 Oktoba 1953 agenda okudda wano nga mwazi kadde ebirevu biwanvu bikomeeri tebabisala enjala tebazisala obwo bwe bayita obwakabaka ng'empewo ziri ku kyokulwanira omutanga kati tebakulimba omuntu asobola okuva Rushere simanya Mpororo simanyanga biki ebirala ebitaabula mu maka g'Omuganda tuve Lwakitula ebitaabulanga mu maka g'Abaganda fumu omusajja Omuganda mwali bayizi ekyo kati obuuziza Ssaalongondeku omusajja Omuganda ng'ayinza okulya amaluma ku mirimu egy'obuwangwa egimanyiddwa ng'okuyiga ng'agenda n'ayiga bayigganga emisu nga mukongojja omusambwa enjobe lubaale eddungu ng'abaawo nnyo okutweyimirira era kyova olaba ne bwoba ofunye ekintu ekirungi weekola eddungu n'ogamba ddungu ayize Katonda yeebazibwe ddungu ekirungi kyonna kyofuna ddungu yabakuwadde ennaku zontuga Yesu yeebazibwe Yesu omumanyi yes ddungu ali yazaala Yesu bamuyita Mariyamu Mangadenga n'omwoyo omutukuvu bamuzaala mwaka ki jadda nnyo emyaka tolagyo tuli mwaka ki kuba Yesu bwamala okufa ne batandika obubala kati wakayitawo emyaka 2023 omuzungu kyatukola bayita ebireetereze w'amaaso byaleetereza wa mwoyo tuddeyo ku ddungu n'effumu lino kabaka Nakibinge ye kabaka ow'omunaana nze lumu nja kuwa bassekabaka abaalamulako ku Buganda bonna kube wali bonna obamanyi Nakibinge wa munaana yali kabaka wa munaana kati tumuyita ssekabaka kuba yaseerera ddadda nnyo yaleeta etteeka buli nju ya musajja Omuganda amulina okubamu amafumu aga 2
nga gaki kwerinda efumu ngovuddeko okuyiga kintu kyakwerinda kya Muganda. security Webale nnyo defense and security era yabeerangawo mu nsonda awo. Export TV to the world.